Kezia Nambi ye mukyalo oyo abamujjukira obulungi ebiseera ebyo omu ku bakyala abaali basinga amaloboozi era nga kigambwa nti omukyalo ono yaliko mu kwaya ez'enjawulo mu kwaya y'abanafu aba 7th yagirimu, yaliko mu kwaya gye bayita Golden Gate, yaliko mu kwaya gye bayita Joyous Singers, yalimu mu kwaya eyo era nga abamanyi omukyala gwe bayita Gloria Nambi yakuba ndoozi oluyimba lumwasinga okumanya ekyombo kya Noah. Abeera muganda we, yali muganda we. Omukyalo ono yafa mu myaka gya 1978 wakati awo we yatufiirako omukyalo oyo era nga ayogerwako y'omu ku bakyala abaalina eddoboozi esseeneekerevu wadde bangi nnyo abaliwo akadde kano, naye omukyalo ono gwe bayita Kezia Nambi yalina eddoboozi ery'enjawulo ennyo era bwe guba nga musingi yagusimira abakyala abayimbi, abakyala okuli Kalo Nakimera, Sala Birungi n'omukyalo ono Kezia Nambi yasobola okuba ate ng'ateekawo omwagwanya. Abakyala bano abajja nabo ne bakikuba ba Juliana Kanyomozi, ba Irene Namubiru bonna abakyala bano Kezia Nambi ate ye yali yasukulumako mu ddoboozi olw'eddoboozi lye esseeneekerevu. Yaliko mu kibiina kye bayita Gibroze kino ekibiina kyali kya mukulu, kyali kya Geoffrey Lutaya era kigambibwa mbu balimu enteekateeka enjawulo. Kezia Nambi n'omukulu Geoffrey Lutaya ebiseera ebyo era bakuba n'oluyimba lwe bayita Kezia Nambi yakuba oluyimba lwe bayita Omulenzi Omutoolo, lwatinka nnyo myaka gya 1996 awo era ng'oluyimba luno Kezia Nambi yali awaana omuvubuka omutoolo kyokka ng'olulimi lwali tebalukwasaganya bulungi mu nteekateeka eyo era nga kigambwa mukyalo ono ayina ennyimba ze yakuba ez'enjawulo ng'omupiira, emyaka gy'ekivubuka, olunaku lw'embaga era oba osubira nga wagendako mu mbaga ez'enjawulo ennyimba za Kezia Nambi bazikuba nnyo ebiseera ebyo. Baali bamukazaako n'erinnya ssenga w'abaana olw'eddoboozi yasobola okuba ate ng'akozesa. Omukyalo ono yalina talenti nyakutegeeza nti yali nsukulumu nnyo. Nakino nalabyeko waliwo ennyimba lwe nalabye oluyimba lwayita Omulenzi Omutoolo oba olabye ku backups eziri mu background eyabaakinga nawuliramu amaloboozi galinga aga Jimmy Katumba. Kigambibwa nti omukyalo ono yaliko mu Ebonies ebiseera ebyo nga bw'owulidde nti yali ayimba nnyimba za gospel ze yasookeramu mpola mpola. Yalinamu akasente era bwe yakolera omukyalo ono yali akolera ku Makerere University. Omukyalo ono bwe yabeerera mu bandi eri era nga bandi yali ye omukyalo oyo gwe bayita Kezia Nambi. Obitegedde ebimu ku bitonotono ebiyinza okuba ate nga bimukwatako byebimu ku ebyo naye nga kutegeezezaako y'omu ku balina amaloboozi ag'enjawulo byebimu ku ebyo byesobodde okuba ate nga nnoonyaako. Yaliko mu bandi bagita Golden Gate Choir abagitegeera obulungi. Waliwo n'emboozi gye nawulirako nti bannaffe waliwo emboozi yali ku Radio Uganda oluyimba luno olwa Omulenzi Omutoolo nti waliwo abaali abafumbafumba ekiboozi nga bagamba nti waliwo omunene mu ggwanga abaali beewalana nga bagamba basasula omukyalo ono era oluyimba luno ne balubaaningako ebiseera ebyo ebyase. Waliwo ebiseera balubaaninga oluyimba luno Omulenzi Omutoolo naye nga just byali biboozi mu nteekateeka eyo. Omukyala gwe bayita Kezia Nambi y'omu ku bakyala beekugamba nti bonna bayimba naye omukyala ono Kezia Nambi yali wanjawulo nnyo. Myaka gya 1978 yasobola okuba ate ng'akitambuza. Yaliko mu Ebonies mu Gibroze basobola okuba ate nga bakuba ennyimba ezayuguumya ekibuga Kampala ne Uganda yonna. Omukyalo ono yakuba akayimba kabayita Ebbaasa, Embaga Ennungi, Lwaki Omuntu, yakubako n'akayimba ne Geoffrey bakayita Okufa kwe kuli twawula. Ebirala kankoma.